Gambale Nvundu abyobulamu batidde ekigambo census bakimanyiko gena maaso very smart. Okay, morning mukulu Senkubuge wasuzotya n'abalayi baffe mwenna abakeeredde ku Sot TV nga bulijjo mwebale kuba nti mutwegasseeko. Embale nayo census babitegeddeko era beteefuteefu okulabika nti babalibwa. Neera olunaku nga oluti lunaku lwankya tujja kubanga tutalaga mu bitundu ebyenjawulo tubalage biki n'olunaku engeri gye lunaaba lutandiiseemu okulabaka nga abantu bababala. Mukulu Senkubuge lufula y'Embale yo esusizza obujama n'okulabika nti kati ennaku zino tebakya n'ente ze baali basaliramu ezisinga kati abantu bagivaamu olw'obujama obuligirimu. Era bwenjogerera abakulu abatwala lufula eno baga nti abakulu aba City Council bakola gwa kusolooza misolo nga babajjako obukadde 3 buli mwezi naye nga okulabirira lufula ng'ekizimbe n'okubateekerateekera ku kyagaanidde ddala. Twatuuseeyoko olunaku olwajjo naye nga bw'otunuulira gye basalira n'ente gye zibeera mu kiraalo ente bwe zibeera embeera yo yennyamiza era olabira ddala nti obujama buyitirivu nnyo, ekivundu kiyitirivu nnyo era ennyama evaawo abantu bwe mu kibuga gye balya era nga ebyobulamu baga nti wekitaba ki bakuggala lufula eno olw'embeera gy'erimu. Lufula eno bw'ogerageranya ze zimu ku lufula ezasookawo mu ggwanga era nga yazimbibwa mu mwaka nga gwa 1963 awo we yatandikira okuba nti ekola. Lufula eno ezze eyamba abantu ab'enjawulo naye yatandika okusereba mu myaka gya 2000 ng'abantu batandika ogivaamu ne batandika okukolayo obulufula obutonotono wabweru w'ekibuga. Era obulufula buno bwe buvuddeko okubba kw'ente okweyongera nti omuntu yenna wabbira ente waagisalira era ne bafuulawo olufula nga tebakyaleeta main abatu eno ey'omu tawuni eyalina okuba nti yesapulayinga ennyama yonna mu ggwanga. Twatuuseemuko ojja kubanga embeera eyo nga bw'ogiraba omwe basalira naye olabira ddala nga obujama bwo awo ente we zirina okubeera nga tebanaaba kulabika nti bazitwala okusalibwa naye nga olabira ddala obujama obw'amaanyi n'ekivundu ekiriwo. Katuulirize ku mukulu Badru Mukasa ng'annyonnyola ku mbeera gye bawangaaliramu gy'asibye ku baganda baffe aba Mbale City Council obutabayamba. Bwe tulina era obutunakuwaza bwe kulabika nti bakama baffe tebafuddeeyo. Site bwe yajja tetumanyi oba yajja kufuuyiriza oba kulemesa ebintu ebyandibadde bikulakulanya site. Lwaki? Nti baakola shiraabu nnyingi zeetoolodde ekibuga, ente z'abantu zibula, baleeta ennyama y'obubbi bagisalirako eddiba era n'ejjuuzi bakata abantu 2. Poliisi kyekoze omulimu ogw'amaanyi yakakwata abantu emirundi 2 nga batamyenyemu ennyama wakati era omu poliisi yagenda okutuuka abamaze okumwokya. N'olw'ensonga eyo Mbale efudde era nze nsaba abanoonya ente zaabwe baleme kujjanga lufula kubuuza ffe waliwo ababuze abakulu aba kanso kuba tebafuddeyo baleeta shiraabu ezo. Omuntu n'agenda n'ateeka shiraabu mu maka ge n'atandika okusalira eyo ente n'azireeta. Twebuuze ente ezo ze basalira mu maka zivaawa? Mukulu Senkubuge oyo mwami chairman wa lufula amanyiddwa nga Badru Mukasa nga annyonnyola ku mbeera eriwo. Lufula eno baali basaliramu ente ezisukka mu 20 oba 30 buli lunaku naye ennaku zino basaliramu ente nga 3 oba 4 zokka olw'embeera gy'erimu olw'obujama obulimu temuli mazzi n'amasannyalaze temuli. So embeera yaayo yo si nnungi. N'abasawo balina okukebera ebisolo nga tebanabisala nabo bwe twatuukiddewo bategeeza nti bamaze mwezi mulamba nga tebalabikako okuggyako nti babasindikira busindikizi ssente ez'okulabika nti ze balina okufuna naye nga okukebera ennyama yo tewali kye bakolera. Abatuuze b'Embale ennyama gye balya yo si nnungi era wenjogerera emegundi ya nnyama yonna gye babalidde balina okuba nga beegendereza nti teri musawo abakebedde
ku nnyama eyo gy'abaali okulya wano mu kibuga Mbale. Ebisingako awo tugenda kubanga tubibatuusako mawulire gaffe ku ssaawa emu n'okumunye ku 3 byonna nga bwe byabadde mujja kubanga tubifuna. Tweyanziza